Zari Okukyala byeganye songa ate polisi mu Kampala ekutte omwana w'emyaka 17 eyavaayo n'abika IGP Martin Ochola ku Facebook. Tukwaniriza ku Newspack channel wabale kujja kumirako omukwano mangi getukuletedde naye twagala okusaba mukwano eri gwatanaba kubeera nti osubscribinga obadde oyitaayita n'ogwa ku mawulire gano mukwano soko subscribing then onyige akade ka notification bell bajja kwaba kutegeza buli lwe tunaba tutaddeyo amawulire subscribing edda mukwano naye ng'otufollowinga oba olaba amawulire gaffe twagala okwebaza koona wosinze okuba nti no olaba amawulire oyinza okuba nga oli mu ggwanga lyattu Uganda oba wabweru w'eggwanga oli Oman, Saudi Arabia, oli Qatar, oli Dubai, oyinza okuba nga oli mu USA, Japan, Canada. Twagala okuba nti no tubabuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Tutandise n'akulira ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi agamba nti President Museveni abamuvuganya bonna ayagala abamalire mu makomera y'ensonga lwaki ayagala okujjawo okweyimirirwa ku misango eminene. Bino Robert Kyagulanyi abyogeredde Kigo oluvannyuma lw'okulambula ku bannakibiina kye okuli Honorable Muhammad Isegirinya kwessa ne Honorable Alan Ssewanyanana bagamba nti embeera gy'abasanzeemu yeeraliikiriza. Mwena mwalabye nti Mwami Museveni just kigendererwa kyakusiba abo abamuvuganya. Mwalabye nti agezaako okugyawo beero asobola otukumira mu makomera awatali musango. Mwalabye nti ne Dr. Besigye bamusiba ne bamutwala mu makomero gonna naye oluvannyuma lw'omusiba ebbanga ddene kkooti yavuddeyo ne muggyako omusango naye nga Museveni afunye kyayagala ekyokusiba abo bavuganya nabo n'abakumira mu makomera. Tulina ne information nti waliwo n'abantu bebakozesa. For example, ennaku bbiri eziyise omusajja omu yajja ku office yaffe awo Kamocha n'atutegeeza nti yali avuga truck ng'ava Kenya ng'ajja wano ne bamugamba bamuwa ssente bateekemu emmundu mu mmotoka ye bajje bamukwate aveeyo agambe nti emmundu nze n'abakulembeze ba National Unity Platform ne People Power ffe twabadde tuzimuwadde. So njagala okwongera okutegeeza eggwanga nti bingi ebiri mu kukolebwa, bingi ebikoleddwa naye era bingi ebiri mu kukolebwa gavumenti eno okutusibako ebisangosango bafune bye batukwatira naye tuli beetegefu okuyita mu buli mbeera. Songa te polisi mu Kampala ekutte omwana ow'emyaka 17 ng'asoma senior ey'okubiri ku bigambibwa nti yateekayo obubaka ku mutimbagano ng'abika Ssaabaduumizi wa polisi John Martins Ochola ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Facebook. Okusinziira ku mwogezi w'ekitongole kinoonyereza ku misango Charles Twine agamba nti ennaku z'omwezi nga 22 omwezi ogw'omwenda omwaka guno omwana ono yawandiika ku mukutu gwe n'agamba nti Ochola afudde kati nno munnange bamukutte era n'abeera nga aggalibwa. Naye nno nga tuvuddeyo omukwano katugendeko ewa Zari ku mutimbagano ebifaananyi bibadde biyitingana nga bagamba nti ono yakoze okukyala era ng'okukyala kuno kwabaddemu abantu batono okitegeera. Jjukira nti Zari yavaayo nga tuyingira mu weekend n'ategeeza nga bw'ali mu Kampala era ne tumulabako awo yali Saturday ng'ali mu kugaba sanitary pads eri abaana ab'obuwala kwessa ne bamaama okitegeera mukwano. Kaakati amawulire gabadde gayitingana nga bagamba nti ono yayanjudde omwagalwa we mu bazadde be eri ejjinja wabula Zari avuddeyo bino n'abyegaana n'agamba nti eyo gospel music video bwatyo bwavuddeyo n'ategeezera mwena ababadde bagamba nti ono waliwo eyamututte munnange si bituufu. Hey fam, there's a couple of pictures circulating on the internet. Kindly ignore that. That's from an upcoming powerful, glorious gospel music that I was privileged to be part of, invited by my friend. So kindly ignore all that. Eyo nonga tuvuddeyo omusirikale ewa polisi David Sali yakuba omugenzi Ronald Sebulime ndoza fena Ronald Sebulime tumujjukira bulungi story ya Aida Nantaba omubaka amujjukira bulungi munange kakati omusirikale wa polisi David Sali yakuba omugenzi Ronald Sebulime amasasi ngamaze okusibibwa ku mpingu ku kabangali ya polisi asindikiddwa mu Kukkomera amaleyo emyaka egiwerera ddala 2.
Okufa kwa Ssebulime akwava kwe yali minisita wa tekinologiya omubaka wa Kayunga Aida Nantaba okutegeeza poliisi nti yali yeekengedde omusajja eyali amulondoola ng'amugoberera ku pikipiki ekika kya kunama okumala akaseera akawera. Ssebulime kati omugenzi eyali avuga pikipiki eno kigambibwa nti yatayizibwa ab'ebyokwerinda era nasibwako empingu n'ateekebwa ku kabangali ya poliisi. Abaliwo munnange baavaayo ne bategeeza nti owa poliisi ono yafuna amukubira essimu era olwava ku ssimu yakubirawo Ssebulime amasasi agaamujja mu budde ng'akyali ku mpingu. Kakati noono bamusindise mu kkomera okuba nti no amalayo emyaka egiwerera ddala 2. Eyo nno nga tuvuddeyo mukwano katugendeko ewa Ssaalongo Elias Lukwago omulamuzi eyawummula Profesa GW Kanyeihamba ow'emyaka 82 avuddeyo n'atuuza olukiiko lwa bannamawulire mu maka ge e Buziga ng'ayogera ku kiteeso ky'omukulembeze w'eggwanga lya Uganda President Yoweri Kaguta Museveni okuggyawo eddembe ly'abateeberezebwa okuzza omusango ogwa Naggomola obutaweebwa bail. Kakati omulamuzi Kanyeihamba asabye munnamateeka we Elias Lukwago okugenda mu kkooti z'amateeka awakanye kino ku lulwe. Elias Lukwago agenda kubeera nti oba asabiddwa okuba nti no agenda mu kkooti ateekeyo okuba nti no awakanya naye ng'akikola ku lwa Profesa GW Kanyeihamba. Bwetu betambudde mukwano tukwagala nnyo webale kulaba mawulire gaffe wonna wesinze okuba nti no otulaba. Eno ye News Pack tukuleetera amawulire mukwano n'otambula n'omulembe ng'omanye ebifa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lyattu Uganda. Katukwagalize ekiro kirungi ate weerabira ku subscribing ate weerabira kuba nti no like ate weerabira kuba nti no okommente nga mukwano byonna ebyo bitukolera ddala bulungi.